ebirabika biwera 10 wate buli sayidi olabayo n'ebirala ebiyingidde bye tutalabirwa kuba ekikulu sikirabyeko. Ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority UWA nga bayambibwako poliisi n'abantu ba bulijjo embizzi nnya mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi bakoze omuyiggo ogw'emisota gya ttimba abadde atadde ekyalo ku bunkenke. Omuyiggo guno oguddiridde abatuuze okwekubira enduulu nga bagamba nti ttimba yazadde emisota egisoba mu 10 nga batya nti gyandiyingira mu nju zaabwe nga ginoonyaawo okusula. Tusaba buyambi kubanga okusinza bwendabye obungi bwa ttimba ono ayinza okuleeta obuzibu gye bujja mu maaso ayitiridde obungi. Sooka ttimba yazaalibwa mungi nnyo ate nga tulina essomero okumpi kati tumanyi kubanga eyasookawo omukulu ye yalina ekisa kuba yabaddewo ebbanga era abantu bagenda ne bamulambula. Ate abaana bano batamuza bigere kuva kusula paka waka kati abazadde nafumusa tutya nnyo nti ttimba oyo ayinza okuba nga wabulabe kubanga aleetedde n'abaana abamu obutaddamu kusoma olw'okuba nti banyumirwa nnyo okumulaba ne beerabira nti bayinza okuba nga bali mu bulabe n'ettimba oyo. Simanyi kye bigenda kulya kuba batugamba tulina obbiwa amagi so nga ate batugamba nti misota girya nfuufu naye kakati amagi bwe tunaalekerawo okuba nti tuleeta amagi binaaba biryaki. Abatuuze okuva mu bitundu ebinaanyeewo okuli Mpigi, Bulo, Kayabwe n'ebirala beesombye okulaba ku ttimba ono nga bamu bawanuuza nti aliko eddagala nga bakazi bagamba nti wa mikisa kubanga agaba abalongo ssaako n'okunyweza amaka. Njagala kuzaala balongo, ttimba yazadde ebyana bingi. Yayagala ebyana 10. kati gwagala balongo bameka? Njagala abalongo ba mirundi 2 fine bamala. Abasomako abaana baffe bali wano basoma batugamba nti ebintu ebyo tubifuna biologically okufuna balongo biologically. Ekirala bw'oba ng'oyagala bugaga okola nnyo si kugenda ku musota njagala bugaga ekyo kibaamu bibi. Tuyige ebintu bino tukimanyi nti bino bya buwangwa Katonda yabitonda birina okubeerawo naffe ne tubeerawo naye entobazi zino mwe zibeera. Okisekule bulungi nnyo kikola akasaano ng'akawunga bw'oba osiika ejjo okikubiremu Owebbawo okuba osiike ow'ebbaawo olaye nga wonaafuwa ajja kuyita wabuyita. Avunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko eby'obulabe Oswald Tumanya alabudde abatuuze obutazanyisanga ttimba nga bawanuuza nti wa mikisa kubanga tabojja nti oyinza okutwalibwa mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi wabula okumira obumizi. Tulina okugijjawo aba wildlife tugitwale we girina okubeera. Kati olaba eno ensiko abantu balina okulima wano naye wano girina okubeerawo. Eno ensiko girina okubeera tegirina kubeera mu bantu. So kati tulina okugijjawo abantu engeri gye bakoze eki gye bayingiridde ensiko tugijjewo tugitwale. Agamba nti ttimba omukulu yazadde emisota gino tesobose kufunibwa olw'ensonga nti abantu babadde beeyiwangayo bangi mu kifo kino nga bandibanga bamukanze n'agenda. Ayongeddeko nti bano be baana ba ttimba bangi abasoose okukwatibwa bukyanga batandika kukwata bisolo bya mu nsiko. Tubadde tetugikwatangako wano ku wildlife eno gye gisoose. Omuyiggo ogugenza okuggwa nga bakutte ebyana bya ttimba 3 kyokka ng'emisota egyayalulwa gyali gisoba mu 10. Gibuvuddeko poliisi yaleeta ebimotoka okusima ekiswa kino wabula ne kifa olwo abatuuze ne bawanuuza nti ono yali ttimba yennyini era nga yali aviiriddeko ebimotoka bino okufa. Waliwo n'omukazi omukadde yayitibwa Bererimu Nambi ye yasiisira mu kifo kino n'akuma n'ebyoto nga bw'agamba nti gino misambo gyennyini egyali girina okwerwanako. Wakati mu kusima waliwo emmese n'akasota akatono ebyalabikako olwo abasamize ne bongera okukakasa nti guno musambo gwennyini kati gufuuse emmese n'akasota akatono. Embuto yali esindogoma yawaliriza abasirikale ba poliisi okuwamba ebivuga by'abasamize. Ben Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.